Mu kitundu ekivuddeko twalabye ng'omuntu ateeberezebwa okuba nti ye yatta Joan Kagezi ng'ennaku z'omwezi 3 Ogwokusatu 2015 nga yali yeeyimirirwa mu Desemba wa 2014. Kyokka mu kitundu kino tugenda kulaba abamu ku bantu abaali baakwatibwa nga bateeberezebwa okuba nti be batta Joan Kagezi. Abantu bangi abeebuuza kiki kyennyini ekyaviirako okuttibwa kwa Joan Kagezi. Mu kaseera bwe baamuttira, Kagezi yali aweeredde obuvunaanyizibwa obw'okubeera ng'atunula mu misango egyali egy'amaanyi mu ggwanga. Ono ye yali akulembeddemu oludda oluwaabi mu musango gw'okuwozesa abateeberezebwa okuba nti be baatega bbo mu mwaka gwa 2010 netta abantu abasoba mu 80 mu Kampala. Era nga mu kuteebereza, abamu baategeeza nti abatujju balabika be baateeka ssente mu kuttibwa kwe aleke kutwala bujulizi bwa nkukunala mu kkooti yali egenda okutuula olunaku olw'enkeera. Wabula nti oboolyawo waliwo abantu abalala baamutta nga baakozesa mukisa guno ogw'okubeera nga Joan Kagezi yali alina emisango egy'amaanyi gye yali akwasaganya. Olunaku lwattibwa, Kagezi yali omu ku bantu abaali bakwatiddwa jjaamu eyali akwatiridde ku luguudo lwa Kiwatule okudda e Najjeera. Ono yali agenda wuwe wabula n'asooka ayimirirako ku mabbali ku kadaala akali mu kitundu eky'Ekiwatule ku njegoyego za Kampala okubeera nga baako byagula. Bwe yadda ku mabbali, waliwo omutunzi w'ebibala gwe yali agulangako enfunda eziwera, era ng'ono y'omu ku bajulizi poliisi be yawa obukuumi obw'enjawulo okubeera nga bayambako okukola okunoonyereza. Ono yategeeza nti Kagezi yayimiriranga bulijjo ne boogeramu okumala akaseera katono nnyo oluvannyuma n'amutuma bye yali yeetaaga. Wabula ono aba akyusa okugenda okuteekateeka Joan Kagezi bye yeetaaga agenda okuwulira ekibwatuka, ye mu kusooka n'alowooza nti mupiira gwa mmotoka gwe gwatise. Kyokka agenda okuwulira abaana nga baleekaana nti maama bamusse. Agenda okukyuka emabega agenda okulaba nga boodabooda esimbula egenda. Omutemu agambibwa okutta Kagezi kigambibwa yali ku pikipiki nga kwe yali atambulira, era ng'ono yasemberera ddala ku mmotoka n'amukuba ebyasa ebyamujja mu budde nga n'abaana balaba. Okusinziira ku mukyala Grace Akulo eyali akulira ekitongole ekiketta n'okunoonyereza ku misango mu poliisi, agamba nti mukadde akamasasi we gavugira yali omu ku bantu abaali mu jjaamu nga naye agenda waka. Nti era ono lwawulira ebibwatuka n'agambirawo omugobaawo w'emmotoka nti ago masasi. Bano baayanguwa okutuuka amasasi gano we gaavugira, baasanga abaana bakaaba nga bagamba maama bamusse, wabula nga mu kaseera ako Grace Akulo yali tannamutegeera. Bw'asemberera ddala ku mmotoka, agenda okulaba nga ye Kagezi nga mufu wa jjo. Ono bw'asemberera ddala ku mmotoka, agenda okulaba nga Assistant DPP Joan Kagezi yali mu mmotoka nga mufu wa jjo. Mukadde ako poliisi yatuuka n'esalako ekifo, era nga ne ssenkagale w'ekitongole kya poliisi General Kayihura yatuuka mu bwangu, era ng'ono olwatuuka mu bwangu obw'ekitalo n'asuubiza nga bwe bagenda okufuna abakoze ekikolobero ekyo. Abamu ku be baakwata nga bateeberezebwa okuba nti be baali mabega w'ettemu lino, abasinga obungi baali basiraamu era nga ab'ebyokwerinda bagamba bano balina akakwate ku kabondo ka ADF. Era oluvannyuma lw'okuttibwa kwa Kagezi, ab'ebyokwerinda baalumba ebifo ebiwererako ddala nga babiyita nfo za ADF. Kyokka ng'oluvannyuma obujulizi bwabula era abantu be baali bakutte ne babatta. Mu bifo poliisi bye yalumba, mwalimu n'ennyumba gye yalumba mu kitundu eky'Ebusega ku njegoyego za Kampala, era ng'eno poliisi yakwatayo abantu 4 ng'egamba nti balina akakwate ku ttemu eryali likoleddwa. Era nga mu bifo poliisi bye yatuukamu waliwo n'ennyumba mu kitundu eky'Ebusega gye yatuukirira, era ng'eno yakwatamu abantu 4 kyokka ng'oluvannyuma bano yabatta nga tewali musango gwonna gwe babaguddeko. Era nga poliisi erwanyisa obutujju, yakwatiramu Jamiru Kiyemba ng'ono yali yasibwako ne mu Guantanamo Bay. Kinajjukira nti ng'ennaku z'omwezi 11 January 2020. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Nga wayise emyezi 4 gyokka nga batujju bamaze okulumba ekizimbe kya America ekya Twin Tower mu 2021 banyweza ebyokwerinda byabwe ne bateekawo n'ekkomera lya Guantanamo Bay mu ggwanga erya Cuba. Mukyala wa Kiyimba agamba beewuunya nnyo okubeera nga omwami we akwatiddwa. Ono yategeeza nti omwami we ye yali imaamu wa Masjidi Taqwa Zana Makinde Ssaabagabo Division ng'ono yakwatibwa nga wayise ennaku 3 nga Kagezi amaze okuttibwa. Ono yayongerako nti amawulire g'okutta Kagezi gabasanga wakangera omwami we yali ateekateeka agenda ku muzikiti nti ekirala ekyabaleetera okwewuunya Kagezi ono yali ayambye musajja mukulu ono Jamil okubeera ng'ava mu kkomera mu mwaka gwa 2012. Wabula laba ate bwaddamu okubeera ng'akwatibwa nga wayise ennaku 3 zokka nga Kagezi amaze okuttibwa. Kiyimba ono ayogerwako akwatiddwako enfunda nnyingi eziwera nga bategeeza nga bw'alina akakwate ku bubondo bwa bannalukalala. Wabula mu 1998 ono yasindikibwa mu United Kingdom okukola diguli mu pharmacy era nga wayise ekiseera mu mwaka gwa 2020 ono ng'ali mu Pakistan, America yakola ekikwekweto ekyokukwata abo bonna abateeberezebwa okuba nti balina akakwate ku bakwatamundu ba Al-Qaeda era nga mu bano musajja mukulu ono Jamiru mwe yalugendera. Ono mu kumukwata baamusibira mu Guantanamo Bay okutuusa mu mwaka gwa 2006 bwe baamutta ne bategeeza nti baamukwatira bwereere bwe batera ne bamuliirira. Wabula yaddamu n'akwatibwa mu mwaka gwa 2012 nga mu guno omwaka John Kagezi mwe yamuyambira okubeera ng'ava mu kkomera. Kyokka ate era ne baddamu ne bamukwata mu mwaka gwa 2015 nga John Kagezi amaze okuttibwa. Wabula ng'oluvannyuma yateebwa n'abalala olw'okubula obujulizi bwali bulaga nti bano beenyigira mu kutta Kagezi yadde n'okubeera n'enkolagana n'aba ADF. Kyokka ate wetwogerera ono yaddamu n'abeera ng'akwatibwa mu January ow'omwaka guno era nga bamuteebereza okuba nti alina akakwate ku ba ADF. Omu ku bantu abalala amasimu gaabwe agaalondoolwa yali mubuulizi wa njiri okusinziira mu kitundu ekyebweyogerere mu disitulikiti y'e Wakiso nti wabula mu kaseera bwe baamukwatira yali agenze kubeera nga ajjayo piyano ye gyali atutte okubeera nga bagitereeza. Tiwabula mu mwaka gwa 2021 poliisi ng'eyita mu kitebe kyayo ekikola okunoonyereza mu Sebutemba bakwata fayiro y'omusango gwa Kagezi ne bagiweereza ofiisi ya Ssabawaabi wa gavumenti asobole okugiyitamu. Tikyokka Ssabawaabi yakwata fayiro eno n'agizaayo eri poliisi ng'ennaku 13 Sebutemba 2021 n'abategeeza nti obujulizi obulimu bunafu nnyo. Olwo abantu bonna abaaliyo 50 abaali bakwatiddwa nga bateeberezebwa nti balina kye bamanyi mu musango guno baasobola okubata. Mike Kibite yali Ssabawaabi wa gavumenti nga kaakati wetwogerera mulamuzi mu kkooti ejulirwamu ng'ennaku z'omwezi 12 mu April 2018 bwe yali ayogerako ne bannamawulire ku Uganda Media Center. Ono yategeeza nti okusomoozebwa kwe baafuna kwe kubeera nti oludda oluwaabi lwalemererwa okubeera nga lufuna abantu abatta Kagezi abatuufu. N'ategeeza nti ekizibu we kyava kwe kubeera nti abaakola ettemu lino baali bagezi ne basobola okubeera nga babikka obutuli bwonna abakola okunoonyereza we baaliyise okubeera nga babakwata. Wabula ettemu ery'ekikanga kino lizze lyeyoleka mu ggwanga lino era nga wayise emyaka 2 Kagezi ono ng'amaze okuttibwa. Assistant Inspector General of Police Andrew Felix Kawesi naye yattibwa mu kitundu eky'Ekkulambiro kumpi kitundu kye kimu ne Kagezi we baamuttira. Ate olwo ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omukaaga 2021 abatujju baalumba Jino Katumba Wamala ne bamusindirira ebyaseera okukakkana nga muwala we ssaako ne driver nga bo bafudde. Era ng'obulumbaganyi buno bwali buliraanye ebifo Kagezi ne Kabwesi we baabattira. Joan Kagezi yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 14 ogw'omusanvu 1967 mu kitundu ekya Luteete era ng'ono yasoma okuva 1973 okutuuka 1980 mu Nsuube Primary School. Ate okuva mu 1981 paka 1984
ono yali asomera ku Mount St Mary's College Namagunga ng'eno gye yakolera siniya ey'okuna saako ne siniya ey'omukaaga mu 1987. Ate okuva mu 1987 paka 1990 ono yali ku ssettendekero Makerere ng'ali mu kusoma amateeka. Olwo mu Juni wa 1992 ono yafuna diploma mu legal practice okuva ku LDC. Olwo na kusomezi 12 ogw'omunana 1992 n'alondebwa okubeera land officer mu ministry y'ebyettaka. Ate mu mwezi ogw'okutaano 1994 ono baamulonda ku bwa State Attorney wansi wa ministry y'amazima n'obwenkanya ssaako n'ensonga za ssemateeka. Olwo mu February ng'ennaku kusomezi 11/2022 ono Public Service Commission yamulonda ku kifo ky'obwa Principal State Attorney. Olwo ennaku kusomezi nga 16 ogw'omunana 2007 ono baamulonda ku kifo ky'obwa Senior Principal State Attorney. Olwo mu January mwaka gwa 2015 n'aweebwa obuvunaanyizibwa obulala obw'okubeera kiyambi wa ssaabawabi wa gavumenti mu Department y'emisango gy'ensi yonna. Era nga mukadde we yafiira ono yali amaze okukola interview ng'akadde konna bagenda kumulonda ku gw'obulamuzi obwa kkooti ey'owaggulu. Wabula era ng'ono yali ali mu kusoma Masters in Business Administration. Kagezi yaleka abaana bana.